Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi. Mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ne twebaza Omwoyo Omutukuvu oyo atusomesa n'atubuulira ebyo ebyakwekebwa. Naye Mukama olw'okuba ffe atuwadde omukisa okutegeera ebyama by'obwakabaka bwa Katonda, ng'era kituweereddwa Omwoyo Omutukuvu n'atubikkulira ekyo. Kubanga tujjukire nti abo abatafunye kirabo kuweebwa kutegeera ebyama by'obwakabaka bwa Katonda baddukira ku ssomero basome mu theology, mu Bible college. Kati abaddukira eyo ne basomesebwa ekyo kyennyini ekyateekebwateekebwa Abafalisaayo, kubanga be bawandiisi, be basomesa abaasooka, era kye baateekateeka era aba theology kye basanga nabo ne bakisomesa. Bantu ba Katonda abalungi, y'ensonga lwaki ng'Abafalisaayo bwe bawakanya Mukama waffe Yesu Kristo, naffe abasoma theology bagenda tuwakanya, kubanga theology agenda mu bwongo, ate okubikkulirwa Mukama akuwandiika ku mitima gyaffe. Olwaleero tugenda kwogerako ku bigambo bya kubikkulirwa nga by'abo bokka abalina ennyonta n'enjala, era si bya buli muntu. Nannyini byo ajja kutegeera nti Katonda gw'abiweerezza, kubanga Mukama bwe lwatuwa okubikkulirwa eba bbaluwa eva ku mutima gwe ejja ku mitima gyaffe, ng'ebbaluwa eyo bye byama bya Katonda ebitulaga nti tuli mikwano gye, kubanga ebyama obibuulira mikwano gyo. Ebyama tobibuulira buli omu, wabula obuulira mikwano gyo. Era mukwano gwo alaba ng'omwesize n'ebyama byo, ategeera ddala oli mukwano gwe. Nga bwe tulaba mu Yokaana 20:25 nga tulaba Mukama nga tulagibwa nti si byonna Yesu bye yakola byawandiikibwa. N'olw'ensonga eyo bye tugenda okwogerako leero abamu tebabiwulirangako, naye Mukama abituwa mu kubikkulirwa. Mukama abituwa mu kubikkulirwa, kubanga kano ke kaseera amazima gaveeyo gabikkulirwe abo bokka bokka abaweereddwa okutegeera ebyama bya Katonda. Nga gye tukoma okubitegeera byongera okuwagala endaba yaffe ey'omu mwoyo, entegeera yaffe ne Katonda, n'okwongera okwoleka okwagala kwa Katonda gye tuli, kubanga oyo abirabye n'abiwulira n'ateeka ku mutima, awulira okwagala kwa Katonda n'agaa ne Katonda atwagadde, kuba bino tebinoonyezeka wabula bijja ew'oyo ayina ennyonta mu ye. Ennyonta eyo yeekola oluzzi, kati omugga ogw'obulamu gujja gunoonya wali oluzzi olwo, era alina oluzzi olunene agenda kujjuzibwa okusinga alina oluzzi olutono, kubanga oluzzi olunene lutwala amazzi mangi okusinga oluzzi olutono. Kati buli omu agenda kujjuzibwa nga ekipimo ky'okwagala okuli mu ye, ng'ekipimo ky'ennyonta eri mu ye. Ennyonta eno nga y'amazima, ng'amazima ago Yesu Kristo gwe mugga ogw'obulamu, ge mazzi ge tunywa mu mmeeme zaffe ne tutaddamu kuwulira nnyonta. Onoomanya nti mazima ddala kati ntuuse ku mazima ge mbadde nnoonya, mu mmeeme n'owulira ng'oli mmativu n'ekyo ky'ofunye, ng'era tokyayaayaana. Bantu ba Katonda abalungi, bye tugenda okwogerako ebyawandiikibwa ojja kusomako mu Yokaana 1 okutandikira ku 43, tugenda kusomako ku Firipu, Nathanaeli Mukama ng'abayita, ne Peetero. Era tulina okumanya nti mu kiseera ekyo Mukama waffe yali ava mu ddungu. Ekiseera kyali kituuse nga Mukama waffe ekiseera kye eky'okubeera mu ddungu kiweddeko, era bwali budde bwa ku makya. Mukama waffe ng'ayagala kgenda Ggaliraaya gye yava, kati ng'agenda kuva mu ddungu, bwali budde bwa ku makya. Era Mukama waffe obudde buno obw'oku makya bwe yali nga agenda kuva mu ddungu ng'ekiseera kye kituuse, ng'agenda kuva mu ddungu, mu kiseera kino mwe yayitira abayigirizwa abo, abagobereza abo mwe yabayitira,
Peetero, Firipu ne Nathanaeri. Era bantu ba Katonda abalungi, Mukama waffe yalaba Peetero n'amugamba, osobola okujja nange n'ongoberera? Era Mukama waffe n'amugamba, okusalawo nkuleka gy'oli, nkimanyi olina omwana ate olina n'omukyala, nga si kyangu kyakubaleka. Era Mukama waffe n'amugamba nti, naye tewali alina kintu kyagenda kuleka kungoberera era ku lwange ajja okifiirwa, naye buli alina kyaleka ku lwange ajja kwongera afunire eddala ekyo ekyenkanankana ekyo emirundi mingi. Era Peetero yadda Mukama waffe n'amugamba, Mukama wange, ku lulwo nsobola n'okuwaayo obulamu bwange, ku lulwo ng'ompise nsobola okuwaayo obulamu bwange nga sinnatuuka na ku kya mukyala wange na mwana, naye ku lulwo nsobola okuwaayo obulamu bwange. Era Peetero we yayogera ekyo n'agamba Mukama waffe nti omwana wange n'omukyala bajja kusobola okubeerawo. Peetero n'ayongerako n'agamba Mukama waffe nti na wano wendi ninga asabiriza. Bye nkola okukwata ebyennyanja, mazima ddala wano we tuvuba sisobola dde okufuna obugabirizi obumala omuntu omu, n'ate olwo famire yange. Era Peetero n'ayongera n'agamba Mukama waffe Yesu Kristo n'amugamba nti muganda wange Andrew asobola okukubuulira, twazaalibwa wano mu Bethsaida, era bwe twazaalibwa wano ne tutambula ne tujja wano ku mugga Jordan okwata ebyennyanja. Era Peetero n'agamba Mukama waffe Yesu Kristo n'amugamba, bwe twajja wano ku Jordan ku mugga wano okwata ebyennyanja, we twasanga Yokaana ng'abatiza naffe n'atubatiza. Mukama waffe era Peetero n'agamba Mukama waffe Yesu Kristo n'agamba ne taata waffe Yonasi akyali mugumu, ne baganda baffe bonna bakyali bagumu, ne mukyala wange n'omwana bonna bakyali bagumu, bajja kusobola okubeerawo nga siriiwo. Era Peetero n'ayongerako n'agamba, ku lulwo ndi mwetegefu n'okuwaayo obulamu bwange bwonna, n'omukisa Mukama gw'ompadde okumpita nagwo gujja kukuuma omwana wange n'omukyala nga siriiwo. Era ku ssaawa eyo Peetero n'agobera Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama waffe awo Peetero n'atandika omugoberera, ne batambula naye. Era bwe baatambula naye, Mukama waffe baali batambula, ekkubo lyali liyita ku mugga Jordan, ku mugga ogwo Yordan ngwe guyita, nga batambula ekkubo nga we liyita, Mukama waffe Yesu Kristo ng'ali ne Peetero nga batandise okutambula emabbali w'omugga ogwo. Bwe baali batambula olwo ate kwe kulaba Firipu. Bwe baalaba Firipu, ono Firipu naye azaalibwa mu Bethsaida nga Peetero bwe yazaalibwa. Ekyo kiraba ne mu kyawandiikibwa mu Yokaana 1:44 awakulaga nti Firipu yava Bethsaida mu kibuga kye kimu ne Andrew ne Peetero. Era bwe baali batambula Mukama waffe Yesu Kristo ne Peetero ne balengera Firipu. Firipu yali nga ali mu kuvuba ku mugga Jordan. Bwali budde bwa ku makya nga kuliko n'amayengo amatonotono ku Jordan. Mukama waffe abajja ne Peetero. Peetero kwe kugamba Mukama waffe nti laba oyo gw'olengera bamuyita Firipu. Mukama waffe naye n'alengera Firipu. Yali atudde wansi w'omuti. Era Peetero n'agamba Mukama waffe nti omusajja oyo gw'olaba musajja alina ennaku, musajja alina obwavu obungi ennyo. Era Peetero n'agamba Mukama waffe nti naye musajja oyo gw'olaba mwesimbu, ayagala nnyo Katonda era alina omutima ogutuukiridde maaso ga Katonda. Peetero n'agamba Mukama waffe Yesu Kristo nti naye twali muyise n'akugoberera. Mukama waffe n'atunuulira Peetero ng'ayogera. Era Mukama waffe ku ekyo Peetero kye yayogera, bwe baali nga basembedde, Mukama waffe n'atunuulira Firipu n'amuyita n'amugamba, jangu ongoberere. Firipu talina kye yabuuza kyonna kyonna. Yayimuka buyimusi n'ateeka wansi obutimba bwe yali akutte, bwe yali atereeza,
kubanga yali nga alina obutimba ng'ate ateekateeka agenda avube mu nnyanja ku buyengo obwo we yali ku ssaawa eyo. Bantu ba Katonda abalungi, Firipo yayimuka bwimusi n'ajja agobera Mukama waffe Yesu Kristo. Bwe baali batambula, Peetero n'agamba Firipo nti ono gwe tugoberera y'oyo eyasuubizibwa, eyawandiikibwako Musa n'amateeka, oyo bannabbi gwe baalangira eyasuubizibwa, y'ono gwe tugoberera. Firipo n'agamba Peetero nti omutima gwange gwaŋŋambye dda ekyo. Nze bwe yampise bw'ati nalabye okwagala kwe yakosezza era nayimuse bwimusi ne mugoberera. Firipo ono yali musomesa mu bavubi Firipo be yabeerangamu. Firipo yali musomesa wa kigambo kya Katonda. Firipo yali amanyi ebyawandiikibwa. Firipo yali yeebuuzibwako. Firipo ono teyali mufumbo, naye Firipo yali amanyi ebyawandiikibwa bingi. Ate nga Firipo ye ng'omuntu yali mukwano nnyo ogwa Yozefu ow'e Nazareti. Yali mukwano gwa Yozefu nnyo era yafunanga obudde bungi ne Yozefu. Baanyumyanga bingi. Mu kiseera kino Yozefu yali taliiwo nga yafa, naye nga Yozefu nga tannafa yalina obudde bungi nnyo ne Firipo, baatuulanga wamu, yali mukwano gwe nnyo. Era bingi Yozefu byagambanga Firipo, Firipo yali yabiteeka ku mutima. Era Firipo yayagalanga nnyo okumanya ebikwata ku Yesu, kyekimu ekyambeeza mukwano gwa Yozefu nnyo. Firipo ono yali amanyi nnyo ku bikwata ku Yesu, ku kuzaalibwa kwe. Era Firipo n'abantu abatono be baasinga okukuuma ebyama eby'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo. N'ebingi ebyawandiikibwa byatuuka ekiseera byonna ne bibula ku bikwata ku bulamu bwa Mukama waffe Yesu Kristo, naye nga byali byasigala nga byawandiikibwa ku mutima gwa Firipo n'abatono. Era ku mutima gwa Firipo yali yeetegereza nnyo ebintu ebikwata ku Yesu, yali yeetegereza nnyo obulamu bwe. N'okusinziira ku ebyo Yozefu bye yali yamugamba, Firipo yali yeetegereza nnyo buli kimu ekikwata ku Yesu, ng'era kitwala nti kikulu. Era Firipo ono yeewuunyanga nnyo okuba nti Yesu yali mu bulamu bwa bulijjo ng'abantu abalala, naye yeetegerezanga buli kamu k'ayogera k'akola. Era we yamuyita bw'ati, Firipo yayimukirawo. Firipo n'abantu abatono baalina essuubi lingi nnyo mu Yesu okusinziira ku ebyo baali bamanyiiko. Era baali bamanyi ebyawandiikibwa, baali bamanyi obunnabbi. Era Firipo yasinkana ne Simyoni ne Ana ku yeekaalu mu kiseera ekyo nga Yesu muto bamuleese ku yeekaalu. Firipo y'omu ku basinkana Simyoni ne Ana ne boogerako nabo, ne bagabana bingi ku ebyo ebyali byogerwa era byali bisuubirwa mu mwana ono omuto. Era Firipo ono kati ng'ekyogerwako mu Yokaana 1:45, Firipo ng'asinkana Nathanaeri n'amubuulira nti tulabye oyo eyasuubizibwa eyeyogerwako Musa n'amateeka ne bannabbi. Firipo yagamba Nathanaeri nti oyo ye Yesu owa Yozefu ow'e Nazareti, owa Yozefu ow'e Nazareti. Firipo kino yakibuulira Nathanaeri, kino already kiri mu Yokaana 1:45. Era ebyawandiikibwa bingi nnyo ebikwata ku kuzaalibwa kwa Yesu n'obulamu bwe obwasooka. Kyatuuka ekiseera nga new'obinoonya tolina w'obisanga, naye abatono baali bakimanyi nti w'onoonya Firipo asobola okukubuulira bingi kubanga byali biwandiikiddwa ku mutima gwe. Yali abyagala nnyo, yali awulidde bingi okuva eri Yozefu. Era Firipo yali omu ku baakuumanga ebyama ku mutima gwe. Naye baabeeranga mbawakana, Firipo nga tawakana, naye nga abatono baamanyanga nti Firipo ebyama bino y'omu ku babiina ku mitima gyabwe. Era Mukama waffe ng'atambula mu kkubo eryo eryali liyita okumpi n'omugga Yoludaani, Firipo ng'atambula ne Mukama waffe Yesu Kristo nga bali ne Peetero, ne basinkana Nathanaeri. Nathanaeri baamusinkana, naye yali atudde kumpi n'omuti, ng'atudde kumpi n'omuti omunene, era naye yali nga ali mu kutereeza butimba bwa byennyanja. Era bwe baamusinkana, Firipo n'agamba Nathanaeri nti owooluganda, obwedda nkunoonya nga nina amawulire amalungi ge njagala okukuwa. Nina essanyu lingi nnyo mu mutima gwange. Olwo Firipo yagamba Nathanaeri, Firipo azze ne Peetero ne Yesu ku kkubo eryo eriyita ku
ku mugga Yoludaani nga bajja batambula basanze Nathanaero. Firipo yasooka okudduka okujja okusinkana Nathanaero n'amugamba oluganda obwedda nkunoonya n'amawulire amalungi ennyo, nina essanyu lyange lijjudde essanyu era ndi musanyufu nnyo okubeera nti nkusinkanye. Firipo n'agamba Nathanaero nti laba tuzudde oyo eyayogerwako Musa n'amateeka ne bannabbi, oyo eyasuubizibwa tumuzudde. Kati Firipo yagamba ekyo Nathanaero n'agamba Firipo nti gwe muzudde yoyo, gwe muzudde gw'ogamba yoyo gwe muzudde. Firipo n'amugamba nti jangu weerabireko, jangu oyogere naye, wuuno tuli naye tumugoberera, jangu oyogere naye, Katonda agenda kwogera naawe. Kati ekyo kati ng'olaba ekyawandiikibwa ekiri mu Yokaana 1:6 kyali kyogera ku biseera ebyo. Yokaana 1:6 awagamba nti Nathanaero n'agamba Firipo waliwo ekirungi ekiyinza okuva e Nazareti. Kyawandiikibwa kyali mu kiseera ekyo, kuba emboozi yonna wali mu Bayibuli tebagikuwa nga bw'oli mujuulira, naye ojja kulaba ebyawandiikibwa ebyo nga bikwataganira ddala. Era Nathanaero n'agamba Firipo nti buli muntu yenna amanyi nti Nazareti yeringa embya esembayo mu nsi. Teri kalungi kali wano Nazareti, teri kalungi n'akamu. Teri muntu ayinza kukkiriza nti waliwo ekirungi ekirivaayo. Firipo n'agamba Nathanaero nti nkimanyi nti ku nsonga eno ey'oyo eyasuubizibwa tubadde nga tugiwakanira okumala ebbanga. Mbadde nga njogerako naye nga gw'omu ku batakkiriziganya na kino okumala ebbanga ddene. Firipo n'amugamba naye Nathanaero jangu oyogereko naye, gw'ojja kwekakasiza ggwe kennyini, jangu oyogereko naye. Era Nathanaero n'ayimuka n'ajja n'asembera Mukama waffe Yesu Kristo. Era Nathanaero n'agamba Firipo, ky'oyogera we kinaaba kituufu owooluganda, kino kigenda kuba kyamagero mu byamagero ebisingayo byonna. Era Nathanaero n'agamba Firipo nti naye Nazareti bw'aba nga gy'ava teri kalungi kasobola kuvaayo. N'amugamba era Nazareti teri nzikiriza yonna ebadde baba Nazareti, kabeere bannabbi, kabeere Musa, tewali kyali kivudde Nazareti. Kati ate gw'ogamba ono gy'avudde. Era Nathanaero n'agamba Firipo nti gw'oŋŋamba okusinkana mazima ddala oŋŋambye ava Nazareti, naye teri kitasoboka eri Katonda. Kammulabe, kaŋŋende mwetegereze. Era Nathanaero n'atandika okutambula n'ajja asembera awali Yesu Kristo, awali ne Peetero. Era kyekino kyolaba mu Yokaana 1:7 awagamba nti Yesu n'alaba Nathanaero ng'ajja n'agamba, tunula, laba Omuyisirayiri omutuufu, mu ye temuli bukuusa, temuli bulimba. Era kino kituufu kyaliwo. Nathanaero yali ajja okulaba Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama waffe Yesu Kristo n'akyogera, n'ayogerera waggulu ng'atunudde Nathanaero n'agamba, laba ddala Omuyisirayiri omutuufu wuuyo ajja, omutima gwe mulongoofu, mu ye temuli bulimba. Ekyo nga kyola mu Yokaana 1:7 Yesu yakyogera. Era awo Nathanaero we yayogera ekyo ekiri mu Yokaana 1:48 Yokaana 1:48 Nathanaero n'agamba, oyinza otya okuntegeera ate n'oyogerera waggulu ekintu bwe kityo? Yesu n'amugamba nti nze nakulabye wansi w'omuti nga Firipo tannaba nakwogera naawe, nakulabye ne nkutegeera. Nathanaero n'atunuulira Yesu ne yeewuunya nnyo. Era Nathanaero we yatunuulira Yesu, Mukama waffe Yesu Kristo n'atandika okulaba ekiri mu mutima gwa Nathanaero. Nathanaero mu mutima gwe n'atandika okugamba, ekintu ekyo kyayogedde kituufu, naye akitegedde atya? Amanya atya? Yantegeera atya? Katonda yekka y'amanya ekiri mu mutima gwange, nange kennyini nze mmanyi ebyama by'omutima gwange n'engeri gye ntambula ne Katonda. Nathanaero n'asirika ng'atunudde Mukama waffe Yesu Kristo. Nathanaero kwe kugamba nti naye nze seewaanangako mu bantu, era sinze muntu agenda alaga abantu engeri gye nneeyisaamu, naye ndi mu kwewuunya. Oyinza otya okuntegeera bw'otyo ate n'ofuna obuvumu obukyogerera waggulu n'abantu bonna nga bawulira? Yesu n'addamu n'amugamba nti nze nakulabye wansi w'omuti we wabadde, nga ne Firipo tannaba kuyita, nze nabadde nkulabye ng'era nkutegedde. Era awo Nathanaero we yayogera ekyo ekiri mu Yokaana 1:49 Nathanaero n'agamba nti mazima ddala oli mwana wa Katonda, ye ggwe kabaka Kristo eyasuubizibwa. Era kino
Nathanael n'akiddamu munda mu mutima gwe ng'atunuulidde bw'ati Yesu Kristo Mukama waffe ng'amanya Nathanael byayogera mu mutima gwe. Nathanael mu mutima gwe n'agamba mazima ddala y'ono agenda okununula ensi. Era mu mutima gwe Nathanael n'atandika okuba ng'ayogera ebigambo bino, naye ng'essaawa zino Nathanael amaaso ge gaali gavaamu amaziga ng'ali mu kkaaba naye ng'atunudde Yesu Kristo, nga munda mu ye ali mu kwewuunya agamba naye Nazareth embi ennyo esingayo ku nsi etalina kalungi eyisibwamu amaaso yeevuddemu ekintu ekirungi bwe kiti. Era mu mutima gwe Nathanael n'agamba nti naye gwe Nazareth omutono ennyo atamanyiddwa, naye laba ekikuvuddemu ekigenda okufuula ow'amaanyi. Era munda mu mutima gwe Nathanael n'atandika okugamba nti mazima ddala abooluvannyuma bagenda kubeera aboolubereberye. Era munda mu ye Nathanael n'atandika okugamba mazima ddala ggwe Mukama, okubuusabuusa okubadde mu nze kwonna kwonna simanyi gye kugenze, ompadde n'ekirabo eky'okukkiriza. Mpulira byonna byogera mbikkiriza, mpulira ng'okubuusabuusa kwonna okumbaddemu kugenze. Bino Nathanael abyogera mu mutima gwe naye nga mu maaso ge amaziga gajja. Ng'ekimukaabya ali mu kwebuuza okubuusabuusa kwabadde nakwo kubadde kwaki era kubadde kuva ku kira. Lwaki abadde n'okubuusabuusa? Lwaki abadde tayinza kulaba ekyo Firipu kye yabadde yalabye edda era kyamugamba? Era Firipu ne Peetero ne batunula Nathanael ng'amaziga gamuvaamu, ne bajja ne bamusembeera, ne bamukwatako, ne bamugamba ffe twategedde y'ono yasuubizibwa era ffe tusazeewo tumugoberere. Nathanael n'abagamba nti okubuusabuusa kwonna kwe mbadde nakwo kugenze, mazima ampadde ekirabo eky'okukkiriza. Mu kiseera kino mpulira okukkiriza mu nze, sikyalina kubuusabuusa. Era Nathanael n'abagamba naye kibaddewo mangu nnyo kubanga mbadde n'okubuusabuusa, naye mu ddakiika eno buli kyayogera nkikkiriza, era nzikiriza ddala nti oyo ye yasuubizibwa, y'ono agenda okulokola ensi. Era Mukama waffe Yesu Kristo n'agamba nti mazima ddala mu kaseera kano ekyo ky'olabye ogenda kulaba ebintu bingi nnyo mu kaseera akaddako. Era Mukama waffe n'agamba nti abo bonna abamugoberera bagenda kuzaalibwa munda mu mwoyo, bagenda kuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Era n'agamba Mukama waffe n'agamba Peetero ne Firipu ne Nathanael n'abagamba mugenda kulaba abaana ba Katonda nga bakkirira, mugenda balaba nga bakkirira nga bava mu ggulu nga bajja ku nsi. Era mugenda kulaba n'abalala nga bambuka nga bava mu kufa nga bagenda mu bulamu obutaggwaawo. Era mugenda kulaba n'ab'ekitangaala bangi bagenda kukkirira okuva mu ggulu nga bajja gye ndi, Mukama w'obulamu bwonna era Mukama w'obulamu obutaggwaawo, oyo yekka agaba obulamu obutaggwaawo. Era Mukama waffe n'abagamba nti mugenda kulabira ekyokulabirako eky'omwana wa Katonda bangi gwe bagenda okugoberera, okusinziira ku njigiriza ya Yokaana era n'okusinziira ku bujulizi obw'abannabbi abalangirira. Bantu ba Katonda abalungi, bwe bubaka buno bwe tugabanye leero nga bwogera ku kuyitibwa kwa Peetero, Firipu ne Nathanael. Ekyo Bayibuli kyeyogerako akatono ennyo mu Yokaana 1:43 awo wonna okweyongerayo 48, 49. Era tujjukire buli ali ayo awuliriza nga era olina ennyonta y'amazima okutegeera amazima. Okubikkulirwa kuno, ekirabo ky'okubikkulirwa bwe bujulizi obukwatikako, ke kapande akongera okuyamba abo abalina ennyonta n'enjala ey'amazima. Ekirabo ky'okubikkulirwa kyongera otuluŋŋamya. Omwoyo Mutukuvu ayita mu kubikkulirwa n'atuluŋŋamya, n'alyoka atulaga ebyebuziba, n'alyoka atulaga okumanya okw'omwoyo, okwo ne kutusobozesa okulaba n'okwekenneenya eby'amakulu ebiri mu bulamu ebyakwekebwa mu buli kyawandiikibwa. Kuba wano ekyawandiikibwa tusoma kitono, naye nga buli kyawandiikibwa kirimu okubikkulirwa kungi okwakwekebwa. Naye abo abaweereddwa okutegeera eby'amagye bwa Katonda, mazima tugenda kutegeera buli kimu. Era buno bugenda kubeera bujulizi nti Mukama atumanyi era atwagala. Era kino
kigenda kubeera bujulizi kirage nti ddala abafalisaayo bazibe b'amaaso, kuba bino tebagenda kubitegeera, bagenda biwakanya balyoke batuukirize ekiri mu Yokaana 9 okuva ku 39 paka 41, Yesu ng'ayogera nti nzize okuzibula amaaso g'abo abatalaba ate amaaso g'abo abalaba bafuuke muzibe. Ensi yonna ng'esuubira mu theology ewali Katonda bagenda kuwulira okubikkulirwa ate amaaso gazibuke bagambe sooka oleke. Kale ate bino bye tuwulira, kale ate abatheology bo beewunye bagambe nedda bino ffe nga tetubiraba nga tetubisoma. Kati okubikkulira okwo kye kukola ebyawandiikibwa bigenda kutuukira ebyo Yesu bye yayogera, okuzibula amaaso g'abo abatalaba ate abo abalaba amaaso gaabwe bafuuke bamuzibe. Mukama bakuume, mwebale kumpuliriza.